Zisisimudde ababaka bava mu Buganda okusaba enfuga eya Federo. Okusinza ku ssente wa kabondo kano akababaka bava mu Buganda Muwanga Kivumbi, President Museveni ensonga zaamuyinga nga n'olw'ensonga eyo ateekeddwa okuziwa omwana omuto yenna okubeera nga azikakkalabya. Ono okuvaayo bw'ati asenze mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ababaka bano bwe badde boogerako ne bannamawulire. Museveni 40 years down the road admitting nti ensonga ez'ettaka zimulemye. Akaddiye nazo yali musajja mutonga ayina embavu nezimulema nga ayina embavu kati mukadde muzibu tekyasobola bisobola kati lwaki alemera ku bizibu ebyamuyinga. We have always made an appeal nti sigwe solution y'ensonga za Uganda ezikulemye tambula mulekayo muvubuka omuto ayina ebirowoozo ebipya eby'omulembe guno sigamba muntu yenna ajja taking over angange n'ebizibu by'omulembe musajja akadiyidde ku bizibu by'eggwanga omutunulira nga namukowu muzibu. Bano bategeezezza ng'ekibbattaka bwe kiyitidde mu nnyaffe Uganda nga kino tekiri mu Buganda muka wabula n'ebitundu ebyetooloddewo. Ono awagiddwa n'ababaka abalala okubadde omubaka Lulume Bayiga ng'ono ategeezezza ng'enteekateeka zino bwe zirina ekigendererwa eky'okusaanyaawo ettaka lya Mayiro. Agala okubooleka akakolomooni akaliwo. Lwaki Museveni yandibadde ayagala okusaanyaawo ekigambo Mayiro? Ayagala okukisaanyaawo okusobola okuttattana story Mwami Muwanga Kivumbi gy'abannyonnyodde. Abazzukulu n'abaana bammwe baleme kutegeera nti baalina ettaka lye bateekwa okufunako obutuuze bano lye batutte ne batuuzaako abantu baabwe. Mu buufu bwe bumu n'omubaka Christine Nakimwero awagidde ensonga y'emu era ng'alina n'amannya g'amenye gagambye nti abantu bano beenyigidde mu kibbattaka mu kitundu ky'akulira awamu n'ebitundu ebirala. Bafunye ku bibira naye tebakomye ensalo za bibira we zikoma bagenda mu maaso ne batwala n'ettaka ly'abantu ababa baliraanye ebibira. Eyo nayo nziba mpya. Naye mulimu mwami Bijemano y'ofeesi ne wabeerawo Lubayiza James ne wabeerawo Lugazola Godfrey ne wabeerawo Mukalazi Fred Kasiwukira ne wabeerawo Kiromba Jofla ne wabeerawo Dodo ono yayiwa kyaki yaffe wali. Ye omubaka Yusufu Nsibambi ategeezezza ng'ekibbattaka nga bwe kiri enteekateeka ya gavumenti. Buli kitundu kyesalirewo ettaka linaafugibwa litya kubanga ettaka y'ensibuko y'enkulaakulana. Bw'onooleta abantu abatakwatagana noga nti kyankwanza ono avudde ono avudde eri tewali nkulaakulana gy'ojja kukola ate tebalowooza nti basobola okugoba abantu mu lukwenyukwenyu olwo. Ekyo kinenyi kijja kubaddira. Nze yendowooza yange nti kino ekibbattaka gavumenti ya poliisi ya gavumenti era Pulezidenti Museveni nga bumanye ebbanga lyonna byaga nti muyeekera yeekweka bw'ati mu bantu n'alwanyisa ki ekirala n'atuukiza agenda ye. Bano era bakonyeko n'ensonga y'omuwendo gw'ababaka abakiikirira ebitundu ebiri mu Buganda gwe bagambye nti tegugwana ku bantu be bakiikirira. Bano bawadde ebyokulabirako ebiraga nti ebitundu ebiri mu Buganda birina abantu bangi wabula abakiise batono ababavaamu ate ebitundu ebiri ebiweerwa Buganda birina abantu batono ate abakiise baabyo bangi. Bakada nene babakada b'NRM era bali mu Central Region ababbye. And by the way, Museveni ne mu last election tekemwe ibala yabba obululu naye ate obwa Buganda we yasinga okufuna obululu obungi in quantum. Nti twanyigirizibwa ddanga Buganda baagala wano we tuteekwa okusalirawo tubeere batono abalala babeere bangi nga be batusalirawo. Kakubeere kusaanyaawo Mayiro kakubeere nga bagambye kusaanyaawo Bwakabaka nga kize mu parliament galiwo abateekwa okutusalirawo ku nsonga eyo. Naye nga numbers tuzirina kwe basinziira okukola constituency naye ne bakola constituency awalala nga nnyingi awaffe ne batuwa ntono tubeere batono. Lubaga North ne Lubaga South mukulu abadde wano abantu 44,200 ne land coverage ya kilomita 36 esobola okufuna constituencies 4 naye giteeke ku minzaani ne Sebei region Sebei sub region zirina districts 3 namba
obungi bw'abantu buli wansi w'obungi bw'abantu obwa Nakawa obwa Lubaga. Ensonga z'emmwanyi mu nteekateeka ya Vinci nayo tebagirese mabega. Ye nyini ya Vinci yagamba abenaremu awo egenake nti ye Vinci baba yagala kusunsula mmwanyi ave ku bwa president afuke omusunsuzi w'emmwanyi ata competing n'abalala mukatebe mukatale naye ye ali wali ye president ye musunsuzi w'emmwanyi yagala zigula yagala zitunda ayimbaga ye kasulu w'ettaka yagaba ettaka yagaba biki yagaba tenda yagaba eza classified kati gayi afuuse yagamba binaayisa mu kinaana ti State House yali yagifuuka clearing house naye ye his is beyond a clearing house. Yes, Kigongo kulwa Channel 44 Oluggulo.